Caroline Bankusha nga nze nakulembedde okunoonyereza kuno okukwata ku bwana ab'obulenzi be batulugunya mu ngeri y'okubakaka akaboozi ak'ekikulu. Olwaleero tuli wano nga tutongooza ekiwandiiko kino oluvannyuma lw'okuzuula nti nno abaana bakakibwa akaboozi ak'ekikulu, naddala abaana ab'obulenzi. Mu mbeera eya bulijjo ebitongole ebisinga bibadde biteeka nnyo essira ku baana ab'obuwala. Olwaleero nga tuyita mu Raja Justice Subgroup twatunuulira abaana ab'obulenzi era tukizudde case study yaffe ebadde mu disitulikiti emu ey'e Kyotera. Tukizudde nti abaana ab'obulenzi wakati w'emyaka 15 okutuuka 17 babafumbiza oba bo beefumbiza bo kennyini abakazi abakulu oba abakyala abakulu. Ekyo nno tekikkirizibwa mu mateeka gaffe aga Uganda. Etteeka ery'abaana enkola eyateekebwawo gavumenti gye tuyita National Child Policy n'enkola endala zonna ezigenderera okukuuma abaana baffe nga balamu nga bali bulungi. Tukisanze nga kityoboola eddembe ly'abaana bano ab'obulenzi. N'olwekyo tutandikawo okuteeseganya kuno okulaba nti tukyongera mu maaso. Tuyinza okuba obaolyawo mu kiseera kino tetulina baana bameka abakoseddwa mu disitulikiti eyo, naye ne bw'aba nga mwana ali omu, ekyo tetuteekwa kusirika busirisi. Tulina okukisitukiramu tulabe nti n'abaana ab'obulenzi nabo tubafaako ate ne tuba nga tutangira ekintu kino okweyongerayo mu maaso. Ensonga nnyingi ezibaleetera okugenda mu mbeera eno. Mukimanyi bulungi nti tubadde mu biseera ebya COVID-19, tubadde n'omuggalo ogw'amasomero. Twesanze ng'abaana abo ab'obulenzi ngeri gye batasobodde kweyongerayo mu masomero nga bali awo kireereesi ne beesanga nga balina abantu ababasikiriza okubawa ssente, okubawa ebintu bye bakozesa ne beenyigira mu bintu ebifaananako ng'ebyo. N'olwekyo tukubiriza abantu bonna gye bali, naddala abazadde, okukuuma abaana baabwe ab'obulenzi bulungi baleme kuba nga beetaba mu bikolwa bino eby'abantu abakulu. Lwaki tukifaako? Nti eggwanga lino lijja kuba likosebwa nnyo. Eggwanga lino lisinze kutambulira ku bukulembeze obw'abaami wadde n'obukulembeze obw'abakyala weebuli, naye kati omwana ono ow'obulenzi bwe tumuleka obulesi bwe tutyo kiba kitegeeza nti obukulembeze okuviira ddala mu maka bujja kuba nga bukosebwa olw'okuba nti yeetisse obuvunaanyizibwa bw'ateetegekedde.